Halo basaba ne banyabo njagala n'engalo ez'omuwanguka akalulu n'okusagambiza twanirize president wa DF Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mu nyumba mwali mumwalirize nnyo twanirize omugalatiya Dr. Abedi Bwanika twanirize nnyo omubaka Juliet Kakande Nakabuye mwebale nnyo basaba ne banyabo nzize okubeera mmeeya w'ekibuga kino nkikumire obugagga bwakyo nkikulaakulanye ate tubwongereko twagala muntu yenna akendeeza bugagga bwa kibuga kubanga kutusinziiza enkulaakulana y'ekibuga yonna gye mwetaaga ebyo byonna basaba ne bannyabo obukakamu obuwulize obwetowaaze n'obwesimbu byonna bifumbekeddemu nze ennaku musana nsaba mumpa akalulu nkulembere ekibuga ate mbeere muyungagano oguli wakati w'obukulembeze bw'ekibuga n'ababaka baffe aba palamenti abatukoledde omulimu ogw'ettondo mu kufunira ekibuga kino ssente ezikikulaakulanyiza okutuuka wano bwe nabanze mmeeya ate we bakomye we bagenda okutandikira tukulaakulanye Masaka. Eno DF ereese ekyenjawulo mu bukulembeze. Twagala okuwa abantu obukulembeze obw'ekintu kiramu, obukulembeze obufaayo eri abantu buli omu mu kiti kye, obukulembeze obutunuulira embeera z'abantu wano wakati mu kibuga naye n'emabbali gaakyo, obukulembeze obutebenkeza emitima gy'abantu nga basobola okutuula mu maka gaabwe ne bawulira nga ddala ensi gye balimu ebeeyagaza. Basaba ne bannyabo, muzeeyi wa kikoofiira Yoweri Kaguta Museveni alinako ekigambo ekimutambulirako nti yaleetera abantu otulo. Ekigambo ekyo nze kyendowooza nti n'otulo abantu balimba tebeebaka, kubanga teri mwavu asobola kufuna tulo tumutebenkeza. Ate kizibu nnyo omuntu gwe bagobaganya ku ttaka okufuna otulo togamba ddala nti yeebase. Basaba ne bannyabo, DF ebyo ebiwakanyiza ddala omuntu okufuna otulo ne yeebakako ne bw'abantu badde ayinza okwebakira essaawa ntono y'oyo ali obulungi nga yafunye ekyokulya ekyemisana yakiridde n'ekyeggulo n'akirya. Ekyokubiri ye muntu asobola okuba nga waabeera waasula waakolera atebenkeddewo, si kubeera awo nga nkeesa lukya nga nkoko yaki ya mutamiivu. Tukoze omulimu ogw'amaanyi mu kitundu kino okusooka ogw'okuwa abantu baffe obukuumi. Obukuumi bwe tubawadde butandikira mu maka gammwe ku bibanja byammwe. Wano mu Nnyendo Mukungwe nze kennyini nga nkulembeddemu ensonga eno olumu n'ababaka ba palamenti bano ne mbayita Juliet Kakande ne Oweekitiibwa Mathias Mpuuga tusobodde okukoma ku bantu abagezaako okugoba abantu ku ttaka. Ekyo tukifubyeko nnyo era omulimu ogwo tugukoze mu Mirukanga Kasanje, mu Mirukanga Kalagala, e Samaliya, e Katwadde yonna ne Matanga tukoze omulimu ogwo. Era kati ewantu wamu mu muluka gwe Kalagala naye nga mu Nnyendo wano kibakwatako we twagala okutebenkeza amangu ddala nga akalulu kawedde. Ye misaali wano ewali abantu abeegumbulidde okugenda nga bajjako abantu poloti zaabwe n'amayumba gaabwe abafamire ey'omugenzi Kawu. Abo tubawulira era tugenda kulumba ekifo ekyo mu bwangu nnyo ate mu nkola ey'amateeka tukomye fujjeeri. Basaba ne bannyabo ogwo omulimu tubadde tugukola era yensonga lwaki obuwagizi bwaffe mu bantu eyo yonna bw'amaanyi kubanga tubabeereddewo. Abali wano basaba ne bannyabo, njagala okubategeeza nti tulina enteekateeka nnene ey'okukulaakulanya ekibuga kino, naye enkulaakulana yonna gyefa yenkana njagala okubategeeza abantu b'ekibuga kino esimba ku ttaka. Oteekwa okuteekamu ettaka omuwendo olwo lw'oba osuubira enkulaakulana eya nnamaddala ey'abantu mu kibuga kino. Mu kaseera kano wenjogerera ettaka ly'ekibuga Masaka liriko abatamanya ŋŋamba abalitwala, naye nga mu kulitwala ate bawagirwa omukulembeze
akulembera ekibuga neyanzanye basaba ne banyabo mwe balo kumpuliriza